Ndo wano ku Lubogola Simba nkulamusizza munnanga awuliriza osiibyeyo otya nno weebala emirimu gy'otuusizzaako engalo nze Ssaalongo wa Lusimba Evans okubatuusaako pulogulaamu olutindo olunaku olwaleero eddakiika eri emu eyakayita ku ssaawa emu eyakawungeziko olunaku olwaleero lwa bbalaza ennaku ziizino ziri 16 omwezi gwa 14 omwaka 2024 Ekibuga Kampala ebitono ebibadde mawulire olunaku olwaleero mu kibuga Kampala ensonga z'abasuubuzi zikyagenda maaso okulaga eri obutakkaanya ekulaga obutakkaanya ku nsonga ekwatiddwamu ey'emisolo eri gavumenti. Ensonga eyo nkulu era olwaleero poliisi n'ab'ebyokwerinda bayungudde abawanvu n'abampi okukuuma eddembe nga kigambibwa nti abo abakkiriza okuggulawo amaduuka bano bazze okubataataaganya naye ensonga ezo zikyagenda maaso mu ggwanga Uganda olunaku olwaleero ku ludda olw'ekibiina ekya FDC Katonga ne Najjanankumbi Mwami Amuriat President w'ekibiina kya FDC ku kitebe eri eky'e Najjanankumbi ye yawaayo ebirowoozo bye ng'agamba nti agenda kuwaabira kano Dr. Kizza Besigye olw'okukozesa ebintu by'ekibiina omuli obubonero erangi n'eŋŋombo zaabwe. Jjukira kano Kizza Besigye ali mu kutalaaga eggwanga okulaba nti nno ategeeza bannayuganda bye bigenda mu maaso era nga bannayuganda bategeeza nti eno y'essaawa okuva mu buwambe. Mwami Besigye ategeezezza Mwami Amuriat ne banne ezo ensonga ye sizaaliko ali mu nsonga n'anteekateeka ez'okununula eggwanga lino kubanga buli munnayuganda yenna ali mu buwambe ali mu busibe. Ensonga eyo nga tugimaliriza olunaku olwaleero kooti ewozesa abaakwatibwa mu kalulu k'okulonda 2 ke twakavaamu naddala ab'oludda olw'opposition bannakibiina kya NUP ab'amateeka n'abakulembeze b'ekibiina kya NUP bakedde ku kkooti eyo okulaba nti abantu bano nga bayimbulwa basalirwa emisango gibasinge oba beeyimirirwa naye ebivuddeyo abakulu bano bagambye nti nno abantu bano singa babeeyimirira tebalina watuufu we bagenda kujja bantu bano tebamanyiwa locations zaabwe we ziri naye emabegako abantu baabwe baavaayo abasinga abamu ne bavaayo nga bafamiri z'abantu bano omuli bannyinaabwe omuli abakyala omuli bamaama ab'eŋŋanda ne baleeta na buli omu ekimwogerako abantu bano okusobola okuteebwa naye ekyo kooti yalaba nga tekimatiza so bazziddwayo naye n'ebigambo ebyogeddwa nti abamu babadde baagala kugulibwa bingi tujja kubanga twongera okubimanya n'okubibatuusaako. Mu studios nina omubaka wa Mukono Municipality ono nno mubaka wange ate mwannyinaze Zaabeti nze bwe muyita Bakireke Nambooze era ali mu kitundu ky'e Mukono ndi naye ku line tugenda kubanga tuwuliziganya ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga naddala ku ludda oluvuganya tutunuulidde oba tuli mu myaka kakati 2 egibulayo okugenda mu kalulu aka 2026 naye embeera nga bweri twagala okumanya bannakibiina naddala ab'oludda oluvuganya okwerumaaluma kungi bino byonna byandibaddewo okwerumaaluma kungi okulaga ensonga kiwe baterese bw'otunuulira ebibiina ebigundiivu okubeera ku mulimu ogw'okununula eggwanga nga bwe bagamba bw'otunuulira ekibiina kya NUP mwannyinaze Betty Mwali tekinnaba kutereera bulungi ebintu tebinnaba kutambula bulungi obukulembeze mbuwulira n'ensonga eziriyo bw'otunuulira ekibiina kya FDC ekyo nakyo kaakati ebiwayi bibiri naye NRM mu bizibu byakyo bye kirina munda eyo oba n'ebirala kyo kirabika nga kiri wamu kyetegekera akawulu ka 2026 myaka tegisigaddeeyo mingi nze bwe mbala ndowooza n'ebiri tegikyawera olw'ensonga eyo ensonga eyo tugenda kugitunuulira. Betty Honorable Nambooze hello Honorable Nambooze
Esebo. Nsanyusa okuwuliza nnyabo. Nze nsinze mukama wange. Walusimbi Evans mu studio nze ndiwo erinnya omanyi lya Sempala. Oli mwana w'ekigwe. Ndi bulungi nnyabo. Gyebale emirimu. Kale nnyabo naawe gyebaleko. Mu studio za radio yaffe. Nnyabo. Ensege ekula. Kati tulina studio ziwana wa Kampala mpola. Olutula wana ate ne tuwuliziganya naawe bulungi. Ebo nkulamusiza gyebale. Nange nkulamusiza. Mukono afuuse ekizibu. Kitya ate? Kwetaagisa essaawa 5 okuva Mukono ogenda e Kampala. Ekyo kituufu ddala, kituufu nnyo. N'okozesa endala nga 4 okuva e Kampala okudda Mukono. Lwe lunaku lulambo oba olumazeeko. Nti nze bwe ŋŋamba nti naalinnya mu mmotoka n'enzija. Essaawa zemmala mu ofiisi zemmala mu kkubo zisinga zemmala mu ofiisi. Olwaleero tubadde n'olukuŋŋaana Mukono taxi park n'abantu bange. Nga twogera ku butyafu ab'e Mukono kye tugenda okukolawo. Gavumenti etegeera obuzibu bwe tuyitamu. Luguudo luno. Abantu mbanyonyodde nti mu kiseera kino gavumenti yakateeka obuwumbi 200 ku luguudo olwo oluddaabiriza. 200 billion. Okuluddaabiriza. Wakati w'omwaka 2021 ne leero oluguudo olwo twakaluteekako obuwumbi 200 okuluddaabiriza. Nga sente ezo zaaweebwa kampuni ya Enago Project. Naye buli lunaku lweyongera kufuuka lubi na luzibu. We tutuuse twolekedde n'okugwa ku kabenje ak'amaanyi ennyo Mukama bw'atatuyamba. Kubanga jjukira Evans ku luguudo okwo okubaako emmotoka ezeetissa amafuta. Naye ng'emmotoka ezo zisimbye mmotoka ku mmotoka. Omutima omu bw'ati n'akabiri kamu bwe kati kasobola okusaanyaawo ebibuga bino byonna. Lwekyo mu Paalamenti ekintu kino nkyogeddeko emirundi sikyagijjukira muwendo. N'ababaka ba Paalamenti abalala bangi bakyogeddeko. Kati tewakyali kkubo ddala okuggyako okulinnyisa ku ddoboozi lyaffe okulitwala ku levo gavumenti eno okwewulirira ebintu. Omuntu asobola okubuuza Nambooza ayagala tukole ki? Oba Nambooza akoze eki? Tusaba kikolebwe oluguudo oluva Ejjinja ogenda e Bugerere. Uyita e Bugerere lujje lugguke e Gayaaza. Lwali luteekeddwako ssente n'ekigendererwa ekyokulaba ng'emmotoka naddala zirukululana nnyingi ziyita eyo. Ekyokubiri, oluguudo lwe bayita Kampala Jinja Express, oluguudo olw'okuyita eri munda ne ssente twazeewola dda ziri ku akawunti zezimu ku trillioni 18 ze twewola naye ng'ate tezikozesebwa ziri awo zitudde. Ekyokusatu, okuddira zi local government zino gavumenti ez'ebitundu nga Mukono, Kira, Lugazi, ezo zonna bazongere ssente okukola ku nguudo ezaffe ez'omunda. N'olwekyo bano bantambula Mukono nva mu paaka Mukono ngenda Kawuuga baleme genda ku highway. Ekyokusatu, manya ekyokuna, we tuli mu crisis. Tutuuse kati ebintu ebimu bye tukola byetaagisa lwa kiseera kino kyennyini. Tutuuse ku levo egamba nti emmotoka ekika kino kijja tambula ng'obudde bwe buti. Nti bannange lukululana nti ye za kiro. Otherwise oluguudo lwesibye. Ate jjukira Evans luno lwe luguudo olusinga obukulu mu Uganda. Lwe luguudo lukola ssente era lwe luvaamu ensimbi ezizimba enguudo endala zonna. Wakati mu buzibu obwo kyova olaba situdde mu studio za radio Simba Mukono olw'ensonga nti kasita obange Mukono obaddeyo kola meeting oba tokyasobola genda Kampala n'otuukayo ku ssaawa emu. Bwe mba n'abeera e Kampala ku ssaawa emu Mukono nvaayo ku ssaawa 8 ogw'emisana.
Omubaka ku nsonga eyo ng'ogenda mu maaso oli mu palamenti n'enteekateeka waliko ne ku lukiiko olw'okulaba ebisuubizo gavumenti byesuubiza na biki byekoze naye waliwo ku nsonga y'oluguudo olwa Kampala Express Highway lutuuseewa era ensonga ezo zitambula zitya kubanga twalowooza nti kyekimu kinaayambako ku nguudo okukendeeza ku jjaamu omungi bw'otunuulira oluguudo olwo nga luyinza okuyambibwako oluguudo oluva ku Nairo okuyita e Bugerere ne lweyongerayo tulina n'oluguudo olukyamira e Kayanja iziti Kayanja ndowooza ne luyitamu Naggojje ne lugenda ne lugwa ku luguudo lw'e Bugerere ne luyitamu Bukoba Kasawo ne lulwo ne lutuuka ew'obulenzi enteekateeka eyo kubanga ne ku kakiiko kaloko ak'ebyenguudo ku disitulikiti nsuubira ng'omubaka era otuulako enteekateeka eyo okuwewula ku luguudo luno olumu lwokka zituuseewa ebyo byonna twabire ne tutwala n'abakulu ne tubalambuza ojjukira bwe nali nga nkyali ssentebe w'akakiiko akalondoola ebisuubizo abakulu ne tubaleeta ne baleeta ne mwami Echweru najja mu palamenti nannyonnyola nti nno baali bagenda nakuggalawo oluguudo okumala omwezi nga gumu basobole okukola mu mabira abo bamalirizeewo byonna ne ssente Uganda nezeewola wenjogerera wano ziri ku akawunti zitudde naye omanyi kiri bwe kiti bwe muba munaazimba oluguudo ng'olwo nga ssente neewole bali abawoze ssente abagamba ffe tubawoze ssente ez'okukola oluguudo mwe muleete ez'okusasula abantu oluguudo gye lunaayita aba nti gavumenti mu ssente ez'okuliyira bannayuganda abagibanja triliyoni 44 naye mu yataddemu obuwumbi 200 nti ezo zeetegese okubasasula tebereza omuntu ng'omubanja obutabalika 44 ye n'ateekawo obuwumbi 200 not even half y'akatabalika n'agamba ez'okusasula ekyo kitegeeza nti gavumenti eba etwatulidde nti ssente ez'okusasulira amakubo gye ganaayita tekola ki ezirina naye tulina Lwerwe oluguudo lwa Lwerwe luli wali lulayinze aido tulina amazzi bangi nnyo abayita ku kkubo nga basomba ebintu bijja e Mombasa kubireeta mu Uganda baali badde bayita ku nnyanja baali badde bayita ku luguudo lwa gaali yamu ebyo byonna bw'obijjawo n'osigaza ekkubo limu nti mu Uganda kumpi twasigaza luguudo lwokka wansi tolina ngeri yojja kumalawo traffic jam ku makubo ng'ate n'amakubo tetulina makubo ga Duro College tulina amakubo ga kakubo kamu motoka kuyisinganya mu kakubo kamu gy'obeera street so ekintu kino nze njagala palamenti etuule tukyogereko nga crisis tukkiriziganye waliwo obuzibu obw'amaanyi wabeewo okubwogerako mu ngeri ey'amaanyi era ekyo kye tubaddeko n'abantu bange olunaku lwaleero ekyo kirimu wekka nga Nambooze Mukono municipality naye waliwo okwo ku lulimi abantu lwe bandigaye nti gavumenti lwewulira mwannyinaze kino nga nkibuuza ku mpuliziganya y'abakulembeze banno kubanga kakati oluguudo olwogerebwako bwe luva ejjinja ne lumala okusala Nairo lulina Buyukwe oyo Buyukwe yava ku Mukono kwennyini bwe lutuuka eno lulina Wakiso nsuubira awo olinawo mwami Lwanga olina mwami Sserubula Mukono n'ojja ate kati n'otuuka ewa mwami Ssemujjuŋŋanda okwetooloola eri awalala ku mazzi kuba Mukono n'ebimu bwe tuba nga tufunye dipo kati nga wano ekyetume ku gaali y'omukka we nakulandaba ebyamaguzi ebimu bisobola okuyita we nawuliranga ogenda wali eBuziranjovu ne bigguka eruzira awo nawo mu katundu awo osobola okukwatagana ne mwami Kayondo enguudo okuva wano e Kayanja okuyitamu okugenda okugwira ddala eri mu Nakifuma awo oyinza okubaawo ne mwami Kiwanuka Abdala n'obeera ne mwami Kaggwa Simbwa awo wonna otunula ng'olaba yenna Mukono tewaliiwo okwo ku makubo malala ge musobola kukwataganamuuko okutegeeza ku gavumenti nti wano kiri bubi ate nga guno omusolo gw'eggwanga oguvaawo obungi we gulina okuyita tuteeseteese ffe okusingana kuba tulina WhatsApp group yaffe kimu ku bintu bye twakkirizanyizaako tugenda kuba n'olukiiko
nga ate tugasseko ne bannaffe abava mu Eastern Uganda. Obuwagizi mu Parliament wadde n'ab'Ekabaale wadde n'ab'Ebunyolo wadde n'abaawa luno oluguudo lutukwatako. Obuwagizi mu Parliament tubulina. Naye yannampulira ziri eri mu gavumenti ya Mwami Museveni yetusobedde. N'olwekyo twagala kugamba nti abaka ba Parliament ffekka tetumagala nammwe mutwegatteko ng'abantu. Era olwaleero mbadde njogera n'abantu mu taxi park nga mbagamba nti niwe kinaba kyetaagisa nti oluguudo tulugalewo okumala ennaku. Gavumenti eryoke eveeyo tukwatize wamu. Seewo stop gap measures erimu byamangu nti twetaaga kayooleddewo train eddewo kubanga oluguudo weeruli ekyo tekisobola kwetaagisa ate kuleeta ab'e London okuzaawo train wano. Ne tufuna neddawo ne tufuna amateeka agagamba nti emmotoka zino zitambula bwe ziti ne tufunayo ne ssente ez'ekiseera okuyambako ku local government ku makubo agagayite balala akatoolako ku mmotoka. Nti ekkubo traffic jam ayitiridde. Mwami Katumba ebbaluwa gy'awandiika egamba mugobe abakyala abatunda chapati, mugobe aba boda boda abapaaki mu road reserve. Egamba ng'olaba lukuunya. Obutambaala ekimuleeta mu jamu kuba jamu waali. Jamu bw'oyo omulenzi atambuza apo tajja kubaawo. Era mazima oyo atambuza apo okuggyako olukuunya si yalese traffic jamu ku kkubo. Teekako obutesi lukuunya. Ebyo ebintu ebyo ng'olemereddwa okukola omulimu naye n'oteekawo obutesi lukuunya ku bantu abanafu abanaku obamalireko ekiruyi. Neyanziza Katumba ye yatugambye nti okumalawo traffic jam abantu abo abatunda ebintu ku makubo olw'eggulo betubatugoba naye ng'olaba yeekwasa beekwase. Eyo tuvuddeyo nja kusaba omulimu oyongera ogukolera ddala kubanga nange naatera okutandika okubeera obubi ku nsonga zonna ezo kubanga nange ndi munnakyaggwe. Buli ku makya gerekawo kusimba buli woofunidde omuzindaalo mu nnyambe kino tekikyali ky'ab'emikono ffekka kino ekintu kya ggwanga kubanga oluguudo luno olw'ejjinja lwe luguudo ffenna olututwala ku mwalo. Neyanziza eyo nga tuvuddeyo katono nnyo ku kimu kuggulire mu ggwanga olunaku olwaleero y'ensonga y'abaana abasibe. Olwaleero kooti ensonga ezimu zeewadde kwe kuba nti n'abasibe abo singa bafuna okuyimbulwa obukakafu obulaga nti no bagenda kubajja wano bawali tebannaba kubuwa tebannaba kubwekakasa bulungi so ebisinga byongezeddwayo naye nga buli kimu kyonna kizze kibaawo kino nga kigoberedde ne minisita ow'abavubuka n'abaana okuvaayo kugamba mumpe olukalala nze abaana bajja kuba bayimbulwa. Katono nnyo ku nsonga ebaddewo olwaleero mu kkooti. Ensonga yekwata ne ku gy'ogenda okumbuuzaako nti lwaki ebibiina byaffe tebitambula. Abaana abo basibwa lwakuyigganyizibwa, abaana abo babatulugunya abaana abalala babalabireko batya okwegatta ku opposition. Ebyekwasibwa nti nno babate biweddeyo. Luli baali bagamba nti tebaalina bantu ba muzinzi babeeyimirira. Mukulu Ssenyonyi n'aleetawo enkola empya n'akwata ffe ababaka ba Paalamenti ne tugenda. Kakati nga ekyokugamba nti tebalina bantu ba muzinzi babeeyimirira ne kiggwawo. Kakati batandise ekyokugamba nti tebalina we basula. Omuntu okumuwa beyiro ng'awoza oba tomuyambye. Kintu kiri mu constitution nti tutwalibwa nti omuntu tabeera na musango okutuusa nga gumaze omusinga. Bava bagamba nti omuntu bw'abanga tewaliwo nsonga nkulu nnyo asobola okuva ewaabwe nga waawoza. Bwe guli musinga oli musiba, bw'ali gusinga n'aba ng'alemereddwa okusibirwa obwereere. Naye tewaliwo omusango gwasalira abantu abo gubavunaanwa kuba singa gwaliyo kooti maaso emisango tegiriyo mingi baali badde baguwulidde nga guwedde n'okuggwa. So bino byonna biri wansi w'okutulugunya bannayuganda olw'endowooza zaabwe ez'ebyobufuzi era kye kimu ku bireetedde ebibiina byaffe okulaba nga tebitambula. Nkola ya President Museveni yakwenyereza mu buyinza ekyo ekintu bakitukolako wano bakikola Ssaabasajja Kabaka ne bakwata abaana ba Buganda ne babasiba ab'ebugerere okumala ebbanga ddene nnyo. Nze mwami Evans okimanyi waliwo lwe bansibako emyezi 11 era ne bannyima okweyimirira ne bantulugunya nga ndi n'omwana wange bebi n'abantu abalala bangi bajja babasiba kuba ye mwami Museveni bwakwata olw'ebyobufuzi
aba ayagala oveeyo ng'omaze kyayita okumwetondera kye bayita gunboat diplomacy ky'omukwata n'akuteeka ku mudumu gw'emmundu paka w'omugamba nti sebo omusango naguzza ng'ate omanyidde ddala tewaguguza nsaba kunsonyiwa olwo ye kodi n'agenda ng'alinga agamba nti ddala walina omusango n'okugwetonda wagukola ki wagwetonda abaana basaana bamanye nti obwo bwe buvunaanyizibwa obunene bwe tulina obw'okulwanirira eddembe ly'obuntu era mibalamu oyo byaliko bigambo byakutukudaalira byakutulaga omanyi omuntu bwakuwamba n'akuyisa mu ngeri era kulagira ddala nti tolina bw'oli nti you are subdued era mwami balamu tewaliwo kirala kyamuleesezza mu palamenti okujjako okukozesa akadaala ako okutukudaalira naye kugumya families ezirimu abantu abo nti ne mu nsi endala ezirimu emirembe gye twegomba waliwo abantu ddala abaabonaabona abasasulira ekigambo kino weewaawo sima abantu abo nti babeereyo basasulire omuwendo naye we tuli weewo tetulina nnyo kyamaanyi kye tusobola kukolawo ffe nga aba NUP kujjako ensonga zino okwongera ozikwasa Mukama Katonda nammwe bannayuganda bagamba nti kitukakatako ffenno situkira awamu okulwanirira eggwanga lyaffe. Okay, ku nsonga enkulu olunaku olwaleero y'ensonga y'ebibiina by'ebyobufuzi ebigundiivu okuba nti nno tewaliiwo nnyo kiraga nti nno 2026 byetegese bulungi. Bw'otunuulira ekibiina ekya NUP we twandibadde tulowooleza nti nno kaakati abantu bano beetegese ate omulamwa bwe gwaviibwako omiramwa gyonna gye mwali mutegese okubanga mutambulirako we gyaviibwako era n'ebigenda mu maaso. Bw'otunuulira ekibiina ky'FDC ekyo nakyo omulamwa gwabwe nagwo balabika nga baguvuddeko kyeyuzizzaamu naye ng'ate waliwo ku bubonero obusobola okuyambako ku bibiina bino okulaba nti nno bikwatira ddala ensonga ezo ne bitambula mu maaso. Twagala kumanya okwerumaaluma kuno 2026 atuuse buli muntu yenna abatunuulira abali eyo n'okutunuulira abakulembeze abali mu ludda oluvuganya. Buli kaseera tujja kujjako Mwami Museveni. Mwami Besigye yakomyewo n'enkola empya ye ng'agamba bino ebyokwesimbawo tebijja kukola. Ffenna tuli mu buwambe tulina okukozesa ekkubo limu kwesumulula njegere. Simanyi opposition mukyala Nambooze ebbanga ddene oli mu ludda oluvuganya kyensuubira nti osobola n'okutunuulira opposition munno oba mukulu munno ku ludda luli olulala noga nti kino kyayogera kisobola okutuyamba. Nteekateeka kyeziriwo lwaki bino weebiri era binaayamba okujja Mwami Museveni mu buyinza. Ensonga za Mwami Besigye we wali omulamwa era n'omukulembeze wange mukulu Kyagulanyi bw'atyo bw'alowooza akuba akalulu kano tetukaleka nako bwe kajja ebeera opportunity ey'okugenda mu bantu kubanga olutalo lulinga kutema muti munene tegugwira mbazzeemu. Obwannakyemalira buli gye bubadde busooka kuleetawo confusion. Ezo ennyombo z'owulira eziri mu bibiina byaffe nsasulire bwo bwannakyemalira butta institutions nti bannaffe abo b'owulira abaleeta akanyamberege mu bibiina bw'obeera wa mazima omanyi buli gye bitandikira nti gurupu emu efuna backing ya state n'etandika okumenya amateeka g'ekibiina n'okukola obwannakyemalira. Singa abeefudisa obadde wakubaleka kutambula ku constitution yaabwe, singa ttiimu eyaleeta akanyamberege akava ku ssente zava ewa Mwami Museveni singa baagifulumya dda, singa aba DP wali wakubaleka abatambuza ekibiina kyabwe, nze nalaba Mwami Mao kye yatukola nti twatuuka ekiseera nga Mao amenye constitution y'ekibiina naye nga ffe abagenda omugambako poliisi yetugumbulula, poliisi yetukuba, poliisi yemukuuma. Kyekigambo kyekimu era ojja kukisanga nga kigenze mu UPC. Mwami Akeno omusango gwamusinga dda mu kooti era yali badde yava dda mu bukulembeze naye gavumenti yo n'esalawo ng'eyita mu electoral commission nti yasigala ye gwe kiririzaamu. N'olwekyo si kituufu ogamba nti nno zino ennyombo zaffe kyoba tetumanyi buvunaanyizibwa bw'olutalo olutulekedde.
nyinyi omulabe yateekayo embeera eno naye nno ekizibu nti ne bw'oteekayo embeera eno ate tekigaana bwe obutakwagala oba bannansi okuba nga tebakumatira kweyongera. Mugabe yakikola, waliyo ebibiina by'obufuzi bingi nnyo n'abiremesa, naye era tekyagaana nti watuuka ekiseera nga amagye ge galina okukwata gavumenti. Moi yakikola e Kenya, ye n'amenya ki n'aleka ki. Kye muba mweraliikirira kiri kimu bannayuganda ffenna nti buli we wabaawo nti tewaliwo nteekateeka nnuŋŋamu yakuva mu buyinza, enteekateeka eba esigaddewo ebeera si nnuŋŋamu. Nti n'agogola baga Somalia nazo zaali nsi, naye bannansi bwe balemwa okumaliriza ensonga y'obukulembeze mu buntu bulamu ekyavaamu ensi kufuuka stateless. Tekisoboka kuba nti Mwami Museveni yagenda fuga paka Yesu lw'alijja atekeko omwana n'omuzzukulu nga bw'ayagala. Embeera eyo okugikuuma agenda gikuumisa mundu. Kesirowooza nti ajja kukisobola. Ekinaavaamu kwe kukyusa obuyinza mu nkola etali nnuŋŋamu. Ekyo kye kitweraliikiriza nga bannayuganda. Era njagala kusaba bannayuganda nti tebalya bivulu, tebeeyozayoza, tebaseka nti bannambooze bibalemye. Okulemererwa kwaffe kuba kulemererwa kwa ggwanga lyaffe. Nga bwe nabagamba nti buli we bagamba nti opposition teriiwo, kiba kitegeeza nti gwe tokyalina mukisa kulondako. You don't have an alternative. Nti bwe wabaawo embeera embi kati nga bye tubadde twogera nti amakubo gagaanye, sente zibbibwa, bikola ki, nti naye gwe munnayuganda wadde ebyo byonna bikugwako naye tolina kyakola, olina kusigalawo ogume. Eyo embeera mbi nnyo eri eggwanga lyonna. Era bannansi kyetuva tubagamba nti we tukituusizza wano tubasaba mwenna muveeyo mutwegatteko ekintu kino tukikwatire wamu. Tugenda kuwummulamu. Simanyi kipya ki ky'oyinza kugamba bannayuganda ku nsonga eyo bannayuganda tukwasize wamu, kubanga nga balabisenga buli kimu, buli we mugamba nti nno tugenda kudda wano bajja bo tebakoowa. Era ab'emukono we baba Nambooze wakubalagira, ab'emukono balumba. Nambooze n'asukwa walinga ebitundu 7.58 okwambuka waggulu, n'abalala bwe batyo. Buli kye mubagamba mu 2 wangi abantu we bajja mu biseera by'akalulu. Tulina okuvaayo, tetulina kulindanga kalulu. Tulina okuvaayo mu kiseera kino. Kati ng'olaba ekyabasuubuzi kye baliko e Kampala. Ffenna twetaaga kubeegattako eggwanga lyonna liggalewo amaduuka. Ekizibu ky'abannayuganda nti buli ttiimu esituka yokka. Awo we njagala okujja nteekateeka ki eriwo, kubanga bw'obadde oyanjula ku nsonga eno otegeezezza nti Mwami Besigye ensonga gy'aliko nkulu nnyo era y'ey'omulamwa, n'otegeeza nti ne pulezidenti wo naye eyo y'ensonga yennyini gy'aliko. Kati nteekateeka ki era kiki ekyo ekinaamatiza bannayuganda okulaba nti nno mwenna nga ab'oludda oluvuganya mugenda kwogera olulimi lumu, bannayuganda bawulire olwo ababagoberera mulumbe paka ku buwanguzi bwammwe. Njagala kuwumuzaamu, tujja kutandikira awo nga tukomyewo. Ampuliriza omulungi ina mwannyinaze Betty Nambooze Bakireke, omubaka w'abantu, omubaka wange owa Mukono municipality. Twogera ku nsonga ebyobufuzi naddala ebibiina. Akalulu tuteekateeka 2026 naye bw'otunuulira oludda oluvuganya akaseera ke twandirowoozezza nti nno ebibiina byeteeseteese ate biri mu kulumaŋŋana. Eno nno ensonga era ndowooza bangi mugyebuuza. Ebibiina by'obufuzi bingi engeri gye bitambuddemu. Ekibiina ky'FDC kaakati ebiriyo tubiwulira, ate saako n'ekibiina ekya NUP, ekya DP ensonga zo mwaziwulira dda, ate n'ekibiina ekya UPC. Mukyala Nambooze, omanyi ttiimu bw'eba esamba omupiira buli omu ayaayaana okugijjamu omusambi waayo asinga obulungi. Ne mubaamu n'abasambi abawummula. Agenda okulaba ng'akyalina omutima gwa ttiimu ye, agenda okugendako mu training ng'awulira akyasobola eddakiika 15 singa kooki azimuwa.
ekyo ndi muwagizi wa Man U nali nkirabyeko ku basambi nga Paul Scholes abagoberera omupiira n'abasambi abalala baakomawo okwo. Lwaki togeza ku Arsenal? Ekyo so sijja kulimba mwannyinaze we biba byase naawe twawukane. Sirina era ndi musanyufu n'omwana namusabye kakyaya akake nnyo n'enkanywa ne kambukala. Wangi? Etima. Kati mu kyokulabirako ekyo kyempadde si byebimu ku bisitudde Mwami Kiiza Besigye okulaba nti akomawo bwe yadda wabbali n'abatandiseewo ensonga zirabika ziremye. Besigye tavangako ebintu. Newunya abantu abagamba nti nno Besigye abadde yavaawo kati yakomyewo. Ebbanga lino lyonna manyi ku nkiiko nnyingi ezibadde zigenda maaso wakati we n'owekitiibwa Pulezidenti Kyagulanyi okusooka ng'abantu n'ekikulu ennyo nga ebisinde n'ekisinde kyabwe. Manyi Dr. Besigye yasooka kulonkinga gye bayita red card era manyi nti no Dr. Besigye ennaku zino nga balina owekitiibwa Kyagulanyi bali mu kuteekateeka ekintu ekiyitibwa United Forces of Change. Ekituufu nti Dr. Besigye abadde alina gye yagenda kati yakomyewo. Besigye ne we twagendera mu kalulu kennyini aka 2021 eddoboozi lye lyali lyamwanguka ng'agamba nti Mwami Museveni ate nga kyekyamazima tayinza kututegekera kalulu ne kamuggyako kubanga tategeka kalulu ategeka butegesi mikolo. Mikolo kuddamu kwerangirira buli luvannyuma lwa myaka 5. Nga Mwami Besigye bw'omulaba ne bw'okitwala nti yakomyewo oba yawummulamu oba yakola atya na buli munnayuganda bw'asaana okulemerako bw'atyo. Embeera gye tulimu bassebo ne bannyabo yeetaaga kye bayita activism, okwenyigiramu okwa buli muntu. Oba oli musomesa oba oli musawo oba oli musirikale oba oli mulamuzi oba oli looya oba tewasoma oba oli mulimi oba oli mulunzi oba oli Uganda ali mu Uganda oba oli bweru waalwo. Olutalo lw'okununulwa kw'eggwanga bwe luba nga lunanga ne luvaamu okwenunulwa okwannamaddala okwo okwokutuleerawo omusingi ogw'okutuzimbira Uganda efaanana ag'amawanga agalimu demokrasiya gye twegomba buli muntu alina okwenyigiramu. Ebigambo omukulembeze wange se yabiyimba mu luyimba lwe bayita We Are Fighting for Freedom. Nti mu nkomerero ya byonna tetugenda kujjukira abo abalabe baffe bye bakola, naye mu nkomerero ya byonna tugenda kwevuma okusirika kwabo bannaffe. Bassebo ne bannyabo, kino ekintu ekitugamba nti abantu b'emukono tutunuulire Nambooze tumuwe obubonero nti leero akoze bulungi, leero akoze bubi, leero bamusibye, leero bamutadde, leero alemereddwa, leero bamuguze. Ekyo ekigambo tekijja kununula ggwanga lyaffe. Ekigambo ekisobola okununula eggwanga lyaffe gye buli muntu okwesibamu nga tutambulira ku misingi 3. Ekisooka kwe kukkiriza first of all nti ffenna kitukwatako buli omu tandikira w'oli, kozesa ky'olina ate kozesa amaanyi gonna g'osobola. Bwe baali balwanirira eddembe ly'omwana w'omuddugavu waliwo omukyalo omwansanyusa gwe baali bayita Rosa Parks. Ye olutalo yalutandikira mu bbaasi. Bagenda ne bagamba nti mu bbaasi nti omuddugavu totuula ng'abazungu bayimiridde. Bwe waba wasigaddewo ekifo kimu nga muli awo nga gwe omuddugavu osituka ng'omuzungu atuulawo. Omukyalo ono ye kye yakola kyali kugaanira mu kifo. Agaanira mu kifo. Bakanda mugamba Rosa Park situka mu ntebe omuzungu atuulewo n'agaanirawo. Okuva olwo awo we wava kampeyini ey'abazungu ey'abaddugavu okulemera mu ntebe mu mabaasi wonna. Yali tanoonya bwemupi, yali tanoonya bwa kansala, naye yali anoonya ddembe lye. Olwaleero nsaba ggwe awuliriza Radio Simba weerabire mu kiti ekyo nti gwe gavumenti ne bw'onooba olina ky'ogikoze ne bw'onooba tolina ky'ogikoze yegenda kukukolako. Olwaleero bwe tugenda emulago ngenda ne ngamba Uganda erina ekyuma ekijjanjaba ab'ensigo dialysis machine. Kati yafunayo embalala nefunayo ekiruddu n'ekirala kirimbaale. Dialysis machines ezo luli ebaddeemu naye kati twafunye sente 3. Buli munnayuganda yenna waasimba layini
oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki oba owagiraani tulina dialysis machines ezo ziri 3 naye ng'ezikola ennyo ekolera ddala eri kiruddu eyo bw'oba oli mu kulwanyisa mbeera ya byabulamu eyo tekwetaagisa kubeera muwagizi wa mwami Museveni oba butamuwagira ekikulu twetaaga kutereeza byabulamu olwaleero omwana wo bw'aba alwadde omutima tebamala kubuuza nti wa kibiina ki bw'oba mulwadde wa mutima oba mulwadde wa mutima waliwo wano brother waffe mu byamawulire sijja mwogera linnya ennaku zino tuli mu kumusondera ssente agende bamujjanjaba ebweru simanyi oba musajja oba awagira kibiina kya byabufuzi ki naye bw'olaba mwami gundi abantu abakeera kati nga wano ewange abalina abaana abalwadde namboze tuzze rediyo kyebeetama ndowooza naawe obalabawo ku rediyo Simba tubeera nabo wano mu puroguramu ya mukyala Nalugwe eyakyannaku tekyetaagisa kubeera mu wa Museveni oba butamuwagira okubeeramu eyo embeera njukira mwami Museveni bwe yawamba yagamba abantu nti wembanga mulwanira eddembe temwerekangamu yageza ku luguudo yagamba nti bwe mbadde nzijja okulayira mpise ku luguudo luno Parliamentary Avenue nga lwonna lujjudde ebinnya nti naye ebinnya ebyo ne bw'oba wa UPC bikuba ne bw'oba wa DP bikuba ne bw'oba wa UPM bikuba ne bw'oba tolina kibiina bikuba ekizibu ebinnya bibi mu luguudo bye bibi oluguudo lw'ejjinja luliko traffic jam ate nalwo lujjudde ebinnya ekikulu kati si kibiina ki kyowagira naye oluguudo bw'oba ova emukono ogenda e Kampala kikutwalira essaawa wakati w'essatu n'ettaano tebakubuuza nti owagira ani eyo ye ku luguudo olwo embeera bagambye nti kwavirejo olwaleero buli mwana mu Uganda asoma mu siniya yeetaaga akakadde ka siringi okubeera ku ssomero omwaka akakadde ka siringi ke twetaaga oba oli wa NRM oba oli wa DP oba oli wa Nuupu Nganze twetaaga ssente z'omwana okusobola okusoma bwe tugenda olwaleero ne bagamba nti mu Uganda buli mwaka trillioni 10 eza ssente zibbibwa bubbibwa mu budget trillioni 10 zibbwa ekiriko gamba mbuno bwe kituuka ku NRM zezaabwe ne zisigala n'ezaabwe zibbirwamu gavumenti embi obeera weeryazaamaanyiza bweryazaamaanyi ojjeesibako nga gw'ogigamba mbu gy'owagira so nga yo bw'eba ekola ebikolobero naawe kutwaliramu kaakati ekintu kye tulina okutya kiri eki kutya the only thing we should fear now is fear naye njagala bagamba bw'oneerwanako abasajja bano basobola okukulyawo nga bwe balyawo abaana abo naye ne bw'oteerwaneko era olumbe n'embeera gye batadde mu ggwanga ejja kulyawo kaakati weerwaneko nti ne bw'onoobatya ebizibu bijja kutuukako ne bw'otaabatye bijja kutuukako kaakati kye kituufu bikutuukeko nga bwe weerwanako ensi zonna eziwonye embeera bw'ekyo bwe zityo bwe zikoze tezitunuulidde Babesigye Banamboze Bakyagulanyi Balukwago Bodonga baani buli munnansi afuuka activist watudde Sudaani ebibiina by'obufuzi baarifutyanka ne biggwawo Sudaani eri ey'e Khartoum ndowooza ekyo kyakabeerawo ennaku ezo emabega okyakijjukira bulungi obufuzi Sudaani baabifutyanka ne biggwawo abamu baabagula abalala baabatta abalala baagenda mu buwaŋŋanguse abalala badda mu kulwanira ebifo naye ng'obuzibu ate bwo weebuli bannansi jijjukira balagawo ekifaananyi ky'omu ku bawala abaakulembera nga wa myaka 21 era okuva we bajjako gavumenti embi terina kubulira muwala oyo gy'ali bannansi paka we baagamba nti kati kino ekiseera kyaffe kyakusitukiramu twetereeze kubanga we tulaga bwe tutakola bwe tutyo tugenda kufuna balodi nti bw'otambula n'otuuka emukono waliwo omukungu waawo gw'owa ne ku ssente okuyitawo kubanga ye mwami Museveni gavumenti kati emulemeredde nti bw'otunuulira bajeti n'olaba ssente ezibbibwa n'olaba amabanja eggwanga mwe litubidde n'olaba ebintu ebimu ogenda n'obuuza nti ababikola nabo babeera kuno kwaffe kubanga kakati kankulage twagula eddagala lya covid lya buwumbi 13 300 billion kati ate tuli mu kunoonya ssente ziryokya
eno abantu bafa amalwaliro teri ddagala, eno ssente mwazigulamu eddagala ne livundira awo bye muteetaaga. Kakati nno mukama wange teribeerawo mu bwannakyemalira. Wotegerera nti tuli munnakyemalira, abantu buli kibinja ky'abantu kibeera mu ndooliito. Abasawo Abaganda nabo bali mu gurupu 2, Abasiraamu bali mu gurupu 2. Mu Pentecost mu Church of Uganda owulira nti n'abeeruweero Bishop bamuganye era naye tebateredde. Olaba ne mu Bukatuliki evaayo faaza n'agamba nti nze nva mpita faaza kibuka nekutuddeko. Abasiraamu balina ebiwayi bimeka. Bw'ogenda mu mupiira waliwo gurupu y'abano n'abano. Buli kantu konna ne bweba siteegi ya bodaboda ebyo bibeerawo nnyo buli wabeera obwannakyemalira, tewabeerawo gurupu y'abantu etebenkedde. Betty, kiki kyolowooza ebyo byonna byogerebwa era bannayuganda mubibawa, naye bw'owa n'ebyokulabirako eby'e Sudan n'owa n'ebyokulabirako eby'amawanga amalala, muli bw'otunulatunula nga nammwe eno bwe muli mu kwetereeza ng'abakulembeze waggulu, obuvumu obwo bannayuganda babulina, bwe baba tebabulina oba bwe baba babulina, olowooza ki ekibatiisa saawa yetannatuuka oba baba tebabulina? Kiki ggwe kyolaba ekiyinza okuba kyekibulayo okubasuna okutuuka ku ekyo kye mwetaaga? Gavumenti ng'eneegwa ebanga pikipiki n'ekikongoliro kigisuula. Njagala nkubuulire tyennyo olunaku we wanaabeerawo trigger esuula gavumenti ya Mwami Museveni, kubanga kyokugwa ejjaggwa. Naye trigger eyo emirundi egimu osobola n'okukkiriza nti Katonda wa buyinza. Gwe Gaddafi yafuga emyaka 42 n'atuuka n'okuyita abantu mu Afirika nga ne Uganda bamuwulira, n'ayita bakabaka mu Afirika wonna ne bagenda bamugamba gwe kabaka w'abakabaka. Naye trigger we yava bweti Gaddafi yagenda okugamba bali nti tuteese nga tekyali amulaba nako. Naye ekyennaku gavumenti bw'ekyuka mu nkola eyo n'amawanga tegatera kulutonda. Ate amawanga bukabuti butabusi. Tetuva gamba nti bannayuganda tetwalirinze trigger. Twalibadde olwaleero muwuliriza ebigambo bino bye tubagamba ne mutegeera nti nno obuyinza tubulina obukyusa gavumenti. Nti tewali nga lwaki ggwe olowooza nti ateekwa kubeera nnambooze. Omuntu abulayo enkyukakyuka gye tulinda, omuntu gwe tulinda ye ggwe. Omuntu gwe tulinda era buli muntu yenna agende ng'agamba nti the person we are waiting for is me. Abantu bandyetaaze okukkiriza nti nze gwe balinda nga nammwe abakulembeze muli wamu, naye okwetemaatemamu kuno olowooza tekubamalaamu nnyo amaanyi? Tuli wamu ssebo, nkugambye. Kati kyogamba nti nno obusiraamu bwasaanyawo e Uganda? Weebuli. Abakulembeze bayinza obutategeeragana naye principle esigalawo. Okay. Mu nsi muno kizibu nnyo osanga abakulembeze naddala wansi wa institutions ezitabanguse nga Uganda nti temutambulira mu mateeka, tewali rule of law, tewali separation of power, tewaliwo legitimate elections. Omuntu ayite eno n'agenda wa Museveni n'amugaa nti nze namboze kyava anwanyisa kubanga ayagala batukozesa ennuupu tukuggyeko ate ndowooza nze nnemeseza nga Museveni amugaa ja kulemeza ku nnuupu. Owulidde? Assebo ne bannyabo njagala mbabuulire nti eggwanga awo tuba tuli waddeyo. Abantu abanyigirizibwa embeera eno beeyongera buli lunaku bungi, naye ate waliwo kino ekyokubafalaasira mbu bannange mulina kulinda Nambooze ategeeragane n'empuuga, mulina kulinda Muliyati ategeeragane ne Besigye. Na Uganda mulina okugufuula nga you must make it very expensive for any person to betray you. Mulina okukitufuulira ekyomunene ffe bannabyabufuzi okubalyamu olukwe. Mulina oteekawo embeera nti omuntu tabalyamu lukwe n'ayinaayina n'agenda bugenzi. Muteekwa kiteekako omuwendo, omuntu n'ategeera nti bwe ndya mu bantu olukwe omuwendo gwengenda okusasula munene nnyo. Nga bw'eggambye nti tewalibeerawo kaseera mu nsi mu maaso ga bannabyabufuzi abavuganya ku bukulembeze bonna ne bassa kimu. Ekyo
tekigaana nkyukakyuka kubanga zeetaagisa. Ekira waliwo ne byemwogera nga si bituufu ng'ekyokugamba nti mwenaale bateredde. Mwenaale tibateredde. Bwejjukira lwe wasembayo okulaba ab'enaalemu abalala bonna eyo ku kyalo gy'obeera nga balina kye bakolawo. Ekibiina kyo kyennyini baakiwamba ekyenaalemu kiriwo. N'olwekyo kino eky'okukibassaako mbu bo bateredde kya bulimba. Kubanga singa bateredde, singa ffe tulimu abakola PLU, singa mutugamba nti nno twerwanyisa. Naye bo we bakikola ate mwekyo temukyogerako nga kwerwanyisa. Museveni bw'ajjako baminisita n'abawummuza temukyogerako nga kyakwerwanyisa. Naye ye Kyagulanyi bw'akyusakyusa mu beewuwe ate mwe mukibala ng'ekyokwerwanyisa. N'olwekyo ekimu ku bintu bye tulina ebizibu mwe ba elite bannayuganda abayivu mwe mukyabulayo okukola oluwalo lwammwe. Mwe mulina obuvunaanyizibwa to interpret the situation for the ordinary person agitegeere. Okugamba nti mu Nuupu abaliyo bakayanira ssente babadde bayombedde mukyala nedda. Mu Nuupu ekiriyo kigamba bwe tukutuma eri ne batandika okukuwa omusaala ogutakwatagana n'ogwo gwe twasuubira okola otya. Eyo ensonga si nnene nnyo esobola otugambisa nti etujje ku lugendo lwe tuliko olw'okwenunula. Kubanga si kyekimu ne ku bizibu by'eggwanga lino ne bwe tukimaliriza ne bwe tutakimaliriza ebizibu bya Uganda birala nnyo ku eyo ensonga. Era tewagenda kukya lunaku ffenna twogeza eddoboozi limu. Naye kiriwo kimu nti bw'obwetaavu bw'okulaba ng'eggwanga lyaffe litereera. Munnayuganda owa bulijjo atalina buyinza bw'anoonya n'atuula ewuwe n'akola ng'agabana mu byakoze ng'alina eddembe lye ng'ajja kusobola okuweerera abaana be, nga waliwo enjawulo wakati w'abakola n'abatakola, ng'asasuzibwa emisolo egy'obwenkanya ate nga bw'asasula omusolo gavumenti emutuusaako empeereza nga bw'eteekeddwa gimutuuzaako. Oyo ye muntu omukulu ennyo. Nga bannansi balina eddembe okugamba ti nze mpagira gundi era ekyo nga tekimukubya na kumusibya nga bwe bakoze abaana ba Nuupu abo boolaba bwe basibye mu kooti maasho. Nze ndowooza basebo ne bannyabo omuze guno guli nnyo wano e Buganda. E Buganda w'osanga abantu abatuula ne beerumiriza nti ffe Abaganda tuli bankwe. Musimanyi ffe Abaganda nti tetwagaliza naye nga tekiba kituufu. Kakati omuze ogwo gutwaliddwa ne mu by'obufuzi nti waliwo abantu ng'ogwabwe gwakulumiriza nti opposition eremeddwa. Naye ng'ate buli lunaku olaba nti gavumenti ya Mwami Museveni yeeyongera kuyenjebuka. Ampuliriza omulungi. Mwannyinaze tova ku layini. Njagala kuwaayo ku bakubi b'amasimu omu babiri babuuze ebibuuzo n'oluvannyuma tufundikire. Essimu yange eri 54369 ku layini nina Honorable Betty Bakireke Nambooze mubaka w'abantu ba Mukono Municipality. Katandika kamba. Wangi. Eno program tujja gituuma nti nno Nambooze ku layini. Lutindo, Radio Simba, hello. Wangi sebo. Kweza mkulu Evani. Webala okuwuliriza. Amanya nze ali nga nsentereze. Buuza omubaka ekibuuzo. Kakati mukyala Nambooze alime kutukwenya. Nze mulondo olukubira ddala mu ssuubi. Alina bw'asobola kituusa nti balina enkwe. Be bazze bamenya ebibiina byonna. Ne babeera beerimbika bo bennyini bwe bajja ku leediyo. Olekugera kalandala beekola bakamiliyoni. Naye badda mu bikolwa. Bakola birala. Okay, omubaka simanyi oba omuwulidde. Naye ekirungi eggwanga ligambye nti nno bw'oba oyogera bw'oti oli mu kwenya bazze balondoola okuviira ddala mu ssuubi paka awo wooli ebibiina byonna tebirina kye biseeseetuse kukyusa bukyusa langi nti leero mbadde wano n'enzira wano, leero mbadde wano n'enzira wano. Ebyo bibamaliramu ddala amaanyi nga abakwaba. Kiriwo ekiti. Era obwedda kye mugamba naye ndowooza tawuliriza. Nze bwe mba neegwenya nza nveeku yajja akola ebituufu naye nnyina yamuzaala. Obwedda kye mbagamba nti muve kufa abantu. Bwe struggle ejja kulema amaaso go bw'ona olowooza mbu Nambooze yagenda okukolera ebirungi abikumalireyo. Nze bw'olaba nga Nambooze azze byakola yeekwenyakwenya yeegumya tegamba nti omununuzi gwe tulinda ye gwe ssebo ava okkuba essimu. Nkusaba naawe ofune amaanyi osituke gwe
kituufu. Okay, kanfuna omulala. Olutindo, Radio Simba, hello. Webale kuweereza. Webale okuwuliriza. Ono Shaka Fred nga nsinzidde wano ew'obulenzi. Akati kyembuuza omubaka Nambooze. Nze ndi musajja wano. Naye mutuufu akalulu bwe kaggwa twalinda omubaka Kyagulanyi Ssentamu ekintu kye yasuubiza bannayuganda. Yabasuubiza ki? Tetwakiraba bambi naye kati tukoze tutya abantu okubeeramu n'essuubi nti tunaabeera ne paati kuba yo paati wano egaanyi mukwano. Kale omubaka kansubire n'oyo tomuwulidde naye eggwanga liwulidde era kanzire mukyabuuzizza ye musajja wa Nuupu naye mwami Kyagulanyi okulonda bwe kuggwa n'agamba nti nno bo balinda kulaba kiddako ekiddako kyonna tebaakiraba era balinda paati 2 tebamanyi oba ekyo mwami Kyagulanyi kye yabasuubiza kinaasobola okubaawo. Ndowooza kansubire ampuliriza omulungi kyekibuuzo ky'omwami kyabuuzizza. Naye ndowooza wano waliwo abantu ba mirundi ebiri. Waliwo abantu ennaku zino ng'omulimu gwabwe kukuba amasimu, ogerera mu sitenseni, owandiika mu mpapula z'amawulire, ku nnyimbe, ku mbaga, kumalamu bantu maanyi. Oyo kyabuuzizza tekirina njawulo n'oli amusoose. Kyagulanyi naye bamuzadde buzaazi wano ne tumulaba muvubuka muto najja kati olwaleero akutte essuubi ly'Abannayuganda lyonna. Naawe ndi wano okugamba nti naawe oli Kyagulanyi n'okukirawo. Leka kwekwasa Kyagulanyi ekizibu ekitubeeza mu mbeera eno Kyagulanyi ye yakola dde oluwalo olulwe n'ayisa nawo. Kyabulayo ye ggwe. Bw'oba eno Kyagulanyi yagamba nti linda ekiddako. Ekiddako kye kino kye tugamba nti basabo ne bannyabo temunyiiganga nga tugenze mu kalulu ne bakabba. Buli gavumenti lwebba akalulu yeeyongera okukafuwa. Era ekyo temusaana kuayo mukono. Naye mu kalulu liba terinnaggwa. Abakulembeze bamwe bwe basituka ne babagamba nti kakati ekkubo lye tulimu musituke tukwate lino ekkubo. Kiba kya butaliimu gwe okusigalawo ng'ogamba nti nedda eyo gye mututwala tejja kukola ate nga naawe wennyini tolinawo otulaze we tuba tulaga. Eyo embeera ssebo ne Katonda yennyini yagiyitamu. Abaana ba Isirayiri bwe baali babajja Misiri era baatuuka mu kkubo ne bayogerera Musa ebigambo bwe bityo. Ne batuuka n'omugamba mbu singa watulekayo ewa Falaawo. Weewuunye nga Katonda yennyini ye yali abakulembedde naye mu ddungu baamalawo emyaka 4 kubanga mwalimu abaalinganga abo boolabye abasoose okuba amasimu. Nti buli kaseera bagaanye okwematira era obuzibu bw'eggwanga lino Uganda kubeera ne bannansi abagaanye okumatira nti be bannannyini ggwanga. Olunaku lwe lunaakya Walusimbi bannayuganda ne mukkiriza mu bungi bwammwe nti mwe bannannyini nsi eno eggwanga lyammwe ligenda batereerera. Bwe mutakikole mukyatunda nnyo ebibanja okufuna visa mugende mukole obuddu mu mawanga g'abantu abalala. Siibula bannamukono n'eggwanga lyonna ne bannamukono obandabire nnyo naddala municipality nti nange mbaagala. Baana ngamba sibula njagala bategeeza nti eiza musalawo ne mukkiriza nti mwe bannannyini buyinza ne musituka ne tutaasa eggwanga lyammwe oba abaana baffe bakyagenda nnyo mu mawanga g'abawarabu okukola obuddu. Waliwo abaana ku ssaawa zino bali eyo bakaabira eyo Bama. Babawamba kuno nga babalimbye babatutte bawa mirimu Bama naye ne babatwala eyo mu nsi y'e Myanmar kati babalwanyisa lutalo lwa kiyeekera kununula nsi y'eyo. Eggwanga bwe linaaba liri bubi n'otasituka kubaawo kyokolawo wajja tuuka ekiseera bakukwate bakutwale ku lutalo olwane ng'omuddu naye ng'olwana kununula nsi ndala. Neeyanziza nnyo. Njagala kubagamba akawunga leero nti omununuzi gwe tulinda tutereze ebyenfuna tutereze embeera zaffe tutereze ebyobufuzi yeggwe. Lekeraawo okukaayana nga buli weggamba nti Walusimbi oli w'amaanyi gw'okaayana nnyo okuŋŋamba nti nedda ndi munafu sirina kyendi. Neeyanziza nnyo. Abantu ba Mukono municipality bandabire nange mbaagala nnyo. Saba Mukama atuwangaaza okutuusa ku lwa bbalaza olujja. Amiina. Tweyanza nnyo omukisa guno gwe mutuwadde
abantu b'emukono bonna gye bali balamusizaamu ak'enjawulo. Ssaabasajja Kabaka tumuyozayo tuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 69. Tulaajanira Katonda amutuweera obulamu obujjudde.